Sodo yagula ettaka eryo osi yasubiddwa akasente onandye emabega okuteekawo embeera yonna okulaba nga siina bantu be nakubye ettaka eryo we nali nga ndiguza mwami Sodo lyaliko ekibira kya kalituusi kati ekibira kya kalituusi ekyo ne bafuna amagezi osi n'abagamba bagende batandika okugoya emiti egyo nasangiddwa mu katawuni k'e Namigavu akatali kano nabadde ndi mu katawuni k'e Namigavu bampandikira ekibaluwa nti RDC ampita nti RDC yatuyise okutegeera ensonga z'ettaka kuba nabadde n'ebiwandiiko nali nga ngula ettaka eryo naligulira wa chairman bangambye ndi mutujju ndi muyekera wa Allied Democratic Forces ADF kyesitamanyi neze ensonga gyentegeera nti ettaka lye banguza nalitunda naliguza mwami Sodo mutani wa Museveni ngate eyali omudumizi wa M.i.S.O mwami Kaka ne mukyala we Naume nabo balyetaaga kati ensonga lwaki bakola embeera eno okulaba nga bankwata bantekeko ebisango ebitaliyo era amachago olwaliro njogerere mwami Sodo nga mugamba ettaka lyo lye wanguza lye linkwasizza ndi mu kifo bwekiti nebwekiti era omwami ogolaba ayambadde enkofiira luleva oli omwami golaba mbalamusiza nnyo mwena gye musinzira okubanga muwagira Media Choice Television mwebale nnyo okuwagira telefayina yammwe ewa omuntu wa bulijjo obudde okweyogerako naddala ku nsonga ezirumira ddala ne zituukira ku ggumba eri omuntu omutono ddala oli ow'omukyalo. Telefayina nno eza bulijjo kiyite mainstream media oluusi ziba za kusasulira teziwa nnyo bantu mukisa kwogera bintu ziriko n'amateeka mangi nti waliwo abanene abatwogerwako. Ffe nno tubanga abeekuulidde akabazi kugulu kiyite okwetulisizaako bbomu kuba waliwo abantu aboogerwako nga bo teboogerwako kyenva muwulira nti tetuggwa kudduka wano nawali. Olunaku olwaleero nyinawo ensonga. Ensonga eno mugenda kugiwa obudde gw'ayina abaana ayina bamulekwa alabirira bamulekwa gwe balekera abaana gwe bataalekera omuto omukulu tesosola myaka omukadde omuvubuka tugenda kwogera ku nsonga ya kibbattaka era engeri ki abanene gye beesomye okunyagamu ettaka naddala eri abamulekwa. Olunaku olwaleero nyinamu akatambi omusajja alimu anfaananira okuba nga si muntu mulamu kinfaananira. Omusajja ono ayina amannya amanene gayogera gano nno nga gakwatira ddala ku famire enkulu. Ensonga gye ndiko olwaleero ya bubbi bwa ttaka. Ensonga eno nno ngirondodde era buli kimu ekigikwatako nkirina. Kaakati omusajja ng'ajja olwo ng'azaala abaana be yabazaala mu bakazi ab'enjawulo amala ng'afa aleseewo eddaame abaana ab'oludda olw'omukazi olwali lunyigirizibwa nabo yabawa tekimunenyezebwako yabawa bw'abawa ebintu ayina ettaka lyabwe lingi lyabawa libagobako gwe balekawo nga omulabirize muyita admin gwe wa rights ng'atandika kutunda ttaka. Eri abano abaaboolwa lyo bwe lituuka ekiseera nga bawulira nti bo baali bakyali bato bwe bagenze bakula ettaka lyabwe bagenze okutuuka okulisanga nga lyanyagibwa. Ani yalinyaga? Mu butambi bw'ennyina nnyinako obutambi obw'enjawulo n'abantu bemulaba ku screen awo nyina abantu abasukka 30 nga boogera ku nsonga y'emu. Mugenda kuwulira amaziga njagala okakase munno nti ogenda kugabana vidiyo eno munno bw'obanga gwe tebakubbangako ttaka ogenda kuwulira obukumpanyi obw'ekika ekyawaggulu abantu bwe bakozesa oba bwe balikozesa ku baana bo ng'omaze okuzaawa ng'ovudde mu nsi eno okubatwalako ebyabwe ne by'oliba obalekedde. Waliwo omusajja nti ayitibwa Ddungu Bbuuzi agenda mubabuulirako emboozi. Muno nno mulimu amannya g'abantu nga banene mu gavumenti ffe engeri nti twewaayo okuyamba omuntu wa bulijjo byonna tukikubawo nga bwe kiri gwe ne weesalirawo gwawuliriza. Akati ensonga eri ki? Abaana abo olwaweebwa ettaka nga wabaawo abanene abatunuulira nti bano bafala nga batandika okubaako abavubuka be batuma. Abavubuka nga bagenda batandika kunyaga ttaka nga babatomeza era mu byennyini bye bagenda okwogerebwa miranga na biwoobe Namigavu eyo mu busunju kubanga eriyo omusajja gwe ngenda okubanga mbabuulirako ono nno nga anfaananira kirabika nti waliwo abanene era baayogerako mu katambi kengenda okusooka obbazannyira abamukozesa okubanga anyaga abantu ettaka. Nze ndowooza nti ebigambo n'ebimu byayogera tebikwatagana kuba ndabikira nga akozesebwa era waliwo n'amannya g'abali mu ntebe za ofiisi ennene mu za gavumenti baayogerako era nga bano ng'oggyeko in summary abantu banyigiriza abantu abakuba emiggo yeeyita muyeekera era nga yaliko omuyeekera kiteeberezebwa kubanga luno olupapula lw'amawulire lwenninako olw'abakulembeze mu kyalo bawandiikira omukulembeze gwanga nga bamusaba ajja abajjira omuyeekera ono ku kitundu. Kyokka ate nate abantu bano abasinga
ajja n'abakwata ng'akozesa amagye kuba abasinga yabasibirako mu kitongole kya CMI eyo lwakuba ate be baasangayo bo baabawuliriza ate ne bamala ne babata. Ekigendererwa ky'okuba nti n'abasiba kwe kubanyagako ebyabwe abitwale ate ng'abitwala mu lukujjukujju. Balina emize gy'okukozesa akabinja ne bakozesa bano abavubuka nga banene beekwese emabega ne bakuba abantu emiggo nga kooti ssaako n'amapoliisi n'obuduukulu byo tebibakolako. Kuba abantu emiggo bamulekwa babanyageko ebyabwe z'ensonga ze basinga okukola. Ogenda kuwulira ejjooga eri mu bantu abeetuuma kye batali naddala nga bano ava eri n'akugamba gundi yantumye oluusi gw'abanga si yamutumye okusinziira ku nze anoonyereza naye yambisa erinnya ne bakozesa ofiisi ennene eziri mu poliisi eziri mu bitongole eziri mu ofiisi za ba RDC ne babba abantu ne basobola okubeera nga batuusa mu mbeera gy'olaba. Bifaananyi by'olaba mulimu abavubuka abato mulimu abaana abato mulimu abasajja abakulu abatuludde abo nno nga basiiba ku miggo bakubwa emiggo olw'ettaka. Abalala baava ne Maka gaabwe amayumba gaabwe ne gakoonebwawo nga bw'ogenda okulaba. Nalabako n'omukadde ali atuludde ng'ali mu myaka 7 nga ssaawa eno ekyemisana akijja mu kulonda bucupa enkuba buli lw'etonnya akkirira omwala n'alonda obucupa agende abutunde afunemu nusu 20,000 asobole okulya. Ulira nti asobola okulya ekikomando omusajja yalina ekibanja kye ng'asobola okutema emmere n'aliisa n'abaana be. Bonna be mulaba awo abamu obufumbo bwagaana obumu obufumbo abakakyala baanoba lwa miggo nakozesebwa bubi obwa ofiisi mu kitundu ekyo. Ensonga zino biri ebitundu 3 ebya programu eno nti kyasitula ne minisita tugenda okulaba ate baba bagendayo ng'abakulembeze bo bakolawo ki anti tuwulira bwe wabaawo amannya agoogerwako eyazze ne bwaba minisita abatakyayogera. Abavubuka bano abakozesebwa kaakati ye programu y'olunaku olwaleero. Kino nno kibadde ekitundu kyakwanjula ng'ogenda okubiraba njagala gwe oteekeyo amaaso sharing eprogramu eno. Afe aba media choice nga bwe ntandise nkugambye oluusi twekuulira akabazzi ku ggulu naye tekirina nnyo kyekitunyeezaamu kubanga tuba tulwanirira omuntu wa wansi. Vidiyo ziri 3 nga ku buli mpulika kuliko families 3 ez'ekokkola abantu ekikula kyekimu n'amannya era bagoogera tujja kuba tugabateeramu. Kakati kantandike n'akatambi k'omulenzi ono abalimazeeko abantu emirembe ng'alina amannya amanene g'ayogera naye tosooka kujaagi nga wuliriza mulimba talimba baayogerako abamanyi tabamanyi akozesebwa takozesebwa naye oluvannyuma owulira amaziga g'abantu gw'alina abaana b'ozadde alina ateekateeka okuzaala atannakola ddaame n'alina abaana b'ozadde mu bakyala ab'enjawulo ogenda kuwulira akavuyo k'olirekera abaana bo bw'ovudde mu nsi eno. Katandike n'olutambi luno. Sodo yagula ettaka eryo osi yasuubiddwa akasente onandye emabega okuteekawo embeera yonna okulaba nga siina bantu bennakubye ettaka eryo we nali nga ndiguza mwami Sodo lyaliko ekibira kya kalituusi kati ekibira kya kalituusi ekyo ne bafuna amagezi osi n'abagamba bagende batandika okugoya emiti egyo nasangiddwa mu katawuni k'e Namigavu akatali kano nabadde ndi mu katawuni k'e Namigavu bampandikira ekibaluwa nti RDC ampita nti RDC yatuyise okutegeera ensonga z'ettaka kuba nabadde n'ebiwandiiko nali nga ngula ettaka eryo naligulira wa chairman. Baŋŋambye ndi mutujju ndi muyekera wa Allied Democratic Forces ADF kyesitamanyi naye nze ensonga gye ntegeera nti ettaka lye banguza nalitunda naliguza mwami Sodo mutaani wa Museveni ng'ate eyali omuduumizi wa M.i.S.O mwami Kaka ne mukyala we Naume nabo balyetaaga. Kati ensonga lwaki bakola embeera eno okulaba nga bankwata bantekeko ebisangosango ebitaliyo era amakya g'olwaliro njogedde ne mwami Sodo nga mugamba ettaka lyo lye wanguza lye linkwasizza ndi mu kifo bwe kiti ne bwe kiti era omwami ogolaba ayambadde enkofiira duleiva oli omwami golaba ayambadde enkofiira muzeeyi ndi Munnayuganda nina omukisa poliisi ng'ejja amaka gange balina okuba ne saaki ripooti girage jiwe chairman nagabe mafaabi ngenda kusengula ebusundu nkiddamu ngenda kusengula ebusundu nakigambye jiwe chairman agisomye nagabe mafaabi ngenda kusengula ebusundu ozanyira kubalala era wazanyire ku musajja munno bakuwadde sente obba abantu ettaka lye nagula mu butuufu. I think that's actually what you're doing.
Mzee nsanyusa okulaba. Nange bwetyo ssebo. Amanya. Daniel Musoke, ntuuze w'Ennamigavu. Gombolola Andwa mu disitulikiti y'Emityana. Owangaalidde mu kitundu kino nga mutuuze wasenzeemu oba? Mwe nazaalirwa, mwe nkulidde, mwe nkaddiridde. Ebbanga lyonna. Waliwo ensonga z'ettaka ezoogerwako abaana be muzaala bazinnyonyoddemu. Ebazinnyonnyola ne bagamba zibafuukidde ensonga butereevu. Era nenjagala nzifune ku muntu omukulu omutuuze awangadde era gwe gikwatako. Ensonga zino zimanyiiko? Zitegeera bulungi. Zinnyonnyolemu. Natuuka mukulu wange n'afa. Naleka abaana 11. Ne kubaako mukulu waabwe n'abamma emigabo. N'atunda okubula okumalawo. Ne baddukira gyendi. Nukira gyendi nga bawo mukwano gwange n'aziwulirako. N'agamba ekyo kyangu ti nze bayimpitire tutuule tuteese nyabbayamba mufune n'ebyapa. Mu bbanga ttono nze nakolako mu magye ne bampummuza mu ADF ne bampa ekisonyiwo kati buli mu ofiisi imwe nnyingira ntegeeramu buki bulungi nga tumukola ng'ajja mukwano gwange asula waka wange. Ewe tasula yasula waka waki wange nga mpita abaana nga tutuula ku mmeeza nabo. Bw'otuyamba wano tukuwa yiika bweziti, bw'otuyamba wano tukuwa yiika bweziti, bw'otuyamba wano yiika bweziti. Nga tuzibalamu ne ssente. Agamba ne tukolewo endagaano egamba nti nguze kubanga ey'okumpa omulimu sente bwe ziba zimpeddeko sifuna ssente. Saate eno eyanguze kinyanguyira zange ziba ziweddewo kinyanguyira okuteekayo endagaano eno nenfuna ssente netwanguyira omulimu gwaffe n'atukwata obwongo. Olwafuna endagaano yatandika kwenjera nayo mu tawuni. Wempe obanguziza ettaka, wempe obanguziza ettaka. Kyemugowa wala lusi ekiki. Yalaba mukaliddemu nga ndyamu olukwe nga banfuna abasajja nga bajja balamuza ttaka nga bampita kwolefwa mu Nansana. Tuuka kwolefwa mu Nansana nalamuloka kunsalako. Omusajja anaga kaadi baali bamuyita Wennyama. Bakwetaaga embuya. Waguza ddungu buuza ettaka milioni 4 ate omwefu ento muguzanga ki ku ttaka. Olaba endagaano bwenti ebbaluwa ng'eriko ddungu buuza muga ensonga nzimanyi. Omwana akutejeeke omwana akutejeeke. Kwolwo basajja banna nti kamba nnyonnyola. Sajja bampisa bulungi nga nnyimuka ngamba nnyonnyola. Wagaye kyogera kituufu nti ye kituufu nti kituufu. Tugende. Baba nyingize mutoka yalala wansi kitambaala. Ko Wanyama sajja ogedde bulungi muleke. Ne tugenda. Tutuukira embuya. Tuwalampa mu kalina eyo. Jinasanga musajja wali na wafanda okumu alina obulevu kuno bwati. Yanyiga nnyo nga tebankubye. Kubye ekikalu kyange bulungi esibye omusipi nga omuntu wa ddiira agenze otunda ettaka. Nangobawo mu ofiisi. Abantu wala mu kasenga akali nga aguweddemu. N'enzira. Bwe yayina nga tetukubye kinyiiziza omukulu. Abantu bera tubakuba negwe tewaluwaanyi. Naye nga buwannyinnyonnyodde bw'okyusaamu kaweddemu. Ankomawo ngabera Musoke sente z'omusajja ziruwa. Kinava nsuka mu katebe we nnali. Nga mugawe kintuuse mu maaso gomaze okufuna obwenkanya. Omusajja ddungu buuza asula ku tundubaali erimyufu mu makaage. N'akabwake bw'okalaba. N'omufuuso gwalirako omupya tekuluwadde ekitanda. Ne pajama zajjiramu wano ng'aziraga ze n'akamuyigiza ogula pajama 2 era ajja wano ng'aziraga. Omukazi ali ku mabbali kyava aseka. Omusajja yajja wano mu buufu nga yambadde pajama. Manya oluzungu kwaze bane siruwulirangako sirumanyi. Yabadde mu luzungu lwange boogera nga nduwulira buki. Kyawanga nti waaga akasana mbono yampa milioni 4. Tugende abalage ku akawunti ku yazijja olunaku lutya.
ne security agent yamuwerekera ng'aleta milioni ebyo bino bituwa asajja ne bawuliriza agenda tukozesa ensobi tumweregeza omusajja ono tasobola kutundu kwanza bwemuteekamu amafuta ne musanga obuteebwa pulasitiika bonna mu maka ga ddungubuuza ne musanga alina ekitanda kwasula asobola kutundubala erimyufu n'omupolisi omupya zina akamuga ng'atunze akabanja k'eggulu omupolisi tuswala mukwano gwange nti aa nsibira nyina emyaka 58 njala nsiba emyaka 58 kibweyogedde nti bwenjogedde bwenkuwa bondi onodda tujja kudda mukama wange tionodda nti njala ogenda ofune chairman n'abantu abalala batya bajje bawakakasa ebigambo ebyo ne banvuga ne bajja bansula ku northern bypass nenkomawo mbasi naddayo ng'ate ab'ekireka bambasi era musango egutya oyo yali afaanana ebisoni yanjako neki statement bwe namunyonyola bweyita nga naye bwanyonyodde nti naye bwanyonyodde nti omusole nala tukoza ki baamuyita enfunda nga 3 yagaana okugira ki waiti omwezi nga gumu 2 n'akwata bakamwana bange kiro poliisi y'ebusonyi yagyebala amati yagirumba akolesayo emityana kati etuli obubi abakazi abatutte babbye ensawo za kasooli 10 twabagamba ensawo za kasooli 10 bazeetisse ku mitwe balesera olufuso poliisi y'emityana teyasobola gamba leka tutwaleyo okunoonyereza motoka wo yakyukidde olwo yeetisse ensawo za kasooli mmeka 10 kubanga mu motoka eraga ensawo 10 we zaali yabadde eraga bulungi nnyo bweti yakyukidde wano ne basaako kasooli ne bamutwala tebakikola obula baluwa magezi ne mugende muteese n'omusajja mumukolera endagaano y'ettaka nga twagikola kiro ssaawa nga 5 olw'okutya okungi nga famire z'abakyala bali zituli bubi abaana bange gye baawasa bagenda batta ddungwatta abantu mukimanyi era okukimanyi nalafuuka kasa yempuku juzi gye twasanga mu nnyumba ye nga mu nnyumba ye mulimu empuku omusajja alimu empuku mu nnyumba gyenda kujja bajjayo abakamwana abatte twawalizibwa okukola endagaano eyo ekiro dungubuuza najja n'awamba ettaka eryo yiika 3 n'agatuulako n'agakozesa mukama gyatuweredde amabega nti tetujja kulemerako tulina okulemerako tubeerako mu ofiisi ya RDC tetwafuna buyambi n'atuwa ennaku z'omwezi wanajja okujja atutabaganye n'eddungubuuza era mumuwe ettaka bwe twagenda kale kambadizeko yiika 10 omuntu eyagula ozza mwatuukayo nti ate mukutabagana baatuwa magezi atuddizeeko naga atuddizaako yiika 10 kwasatu neŋŋaana bweŋŋaana gayi tukoze tutya omusajja ono tuba tukyatambula era tunoonya amagezi agagoba omusajja ku ttaka nadda ku muzukulu wange n'amukubba emigere egyali musi bamuyita mpanga kyokka bwe twafunayo kyasi ekwata dungubuuza omutwala mu kkomera poliisi y'emityana ya RDC zikyawundira musajja ali mu kkomera naye afuna simu ye n'aliyongubira n'abantu be n'atunda ebibanja byo nga byateekamu ssente aveeyo bwe tuba nga abagende tulambuze tubeeko naffe tutunda tuddeko embeera batulimireko nga poliisi egira ki ng'ejja nejjo olw'eggulu poliisi y'emityana yazze erambula lwaki esevinga nnyo omubbi okusinga ffe bannannyini mazima kyetusabira omukulembeze w'eggwanga atuyambe ku poliisi y'emityana n'aladisa yayamba omusajja ddungubuuza okubba abantu bachairman nabo bali mabegawe wajja n'alimalimba omunamukozi endagaano tesente ziri Kampala chairman ali akakadde ke n'asirika ono okudda nga bamusudde mu kibuga baji mukama wange ojja balaba nga bakaaba balaajana lwa musajja atya ayononye eggombolola y'ekikandwa neyise kanyonyi oyogedde wali nti nno abaseemu ayo bakutwala babagamba nti buuza talina kaalina nabanyonyola n'obanyonyola bulungi era nebagamba nti bannange mulya mu woteeri ez'ebbeeyi ne mulya engege ku mutwalo gwa siringi oba emitwalo 2 naffe wansi ne tugirya ku singi 7 lwaki lwa mbeera ya kifo naba nakolako omugagga wange singwiza yayina embwa bwe nafumba ennyama nakawunga kalungi nendyako embwa zazira ki lwe natugula amata g'ekidomola nga yazimanyiza gajjese
zaagana okagira ki njagala mulabe embwa yaddungu bbuuza bwefaanana ddala oba asoba miliyoni ez'ebina singa musangayo essowaani ez'ebbumba nnya omugagga tayinza kuwalira ku ssowaani za pulasitiika mulabe waafumbira emmere omusajja asoba miliyoni 4 apamatya ku nkoma toyiye yaki yankoma mbasaba tugende mulabe toyiye mulabe ennyumba ye waasula mujja kakasati miliyoni 4 azizitowa kati kyembadde oba aziyina ongambye nti asinzireyo n'atunda ku bibanja bye ate yali omwavu bino byo yabijjawa yalinako era bye yabba obubbi obuki abantu n'abagoba baabwanguka tebakyali ku kyalo kati embeera eyo yonna mugiyisemu mubonyaabonyezeddwa naye kano kemukuttemu era mukyafuna okunyigirizibwa kwekumu tukyafuna okunyigirizibwa ne minisita namulaba ng'ajja minisita yajja lukwakwayo era la disitulikiti mugende mu lukiiko olw'embeera gye tulaba tufunyeewo akalembeza minisita ze tujja kuddizibwa ebyaffe ng'ate yawaana nti mu mitiyana temukyali kibba ttaka ng'ate ono agoba abantu kuki abaana badduse tebakyalina kye balya basiiba wange beekweka bwekwesi nange sikyasobola kutambulako mutalo nafuuka ekisekererwa ekyakyusa ssimu yange naye ng'asusse okunsindikira bambega oyogera n'onakwata katambi enkya poliisi oyogera n'onakwata enkya ki konzo wange simu eno kansooka enjeenenye nfune essimu enki endala okunanga kwagala kutwala liri ttaka nkutegedde bulungi endagaano eno gye mwakola n'ebbuuzo mwali mugendereramu kuba prosesingira bwannannyini mu byapa mu kusooka lwaki mwali temulina byapa nga mumanyi nti bibadde ku bulu peegi bamazeeyi baffe baagayalamu ate twafuna omusika waabo kifo ky'okugoba abitereeze yatandika kutunda butunzi abana abato kwe kudduka ne bajja gyendi nga mukulu akidde ekyambika agamba abo si baana bataata mala bakebeza musaayi nembuga nti abali mu ddaame ate obajjako otyo gwe wabazaala mu ddaame mwebali era baaweebwa ekyabwe nga kyekitwalibwa ate ogamba mala bakebeza musaayi awo wava akavuyo bbuuzo tuyingirira ategedde waliwo obutakkanya muki mu famire n'afuna omukisa ogwo n'afuna oludda olunafu n'alukozesa bino kambitwale kutegedde bulungi kale simanyi oba olina gw'osobola okukubira omulanga mu mbeera eno gye mutuuseemu embeera eno kati weesigadde minisita weka yamulemerera akozesebwa RDC obulyako omukulembeze w'eggwanga asitukire poliisi y'Emityana region n'agiyiwa DPC w'Emityana n'amuyiwa kuba kati bakozesa mmotoka ya gavumenti okujja okulambula ettaka eryo lwaki balirambula mu mmotoka ya gavumenti ennamba yayo yino gye baabaddeyo n'abasirikale abali era bwetwabaleko batunonye twadduse emiki sanga emiki emirala ono ofuna emirembe eyo mmotoka mwe baabadde okujja okulambula ettaka ly'omusibe terikwatibwako ojja kunoonyereza mu lubereberye nga batwala abakazi ddala abakazi baba batiisa ozakusobola 10 mu kusooka bwe mwabakaabirira abaana babatutte tugenze waali jonosinaakani mukyanaani namuli bwe twasa okutuukayo yatulaga nga muntu waffe olwaddako tyamukolera omusajja endagaano wano wasembayo wokka abaddizeeyo 10 kofuna omuntu ataagula atuddiza atya 10 ayo mulimu gutwawa omulimu n'atabako kyakukolako ettaka biwandiiko toleka wandiiko kyeyaleeta tatwaddeko obuwandiiko bubiri fe tulemereddwa okugira ki okusasula okweyongerayo tewali wadde akawandiiko katya mumuweeko 10 ye atuweeko so sifu atuweeko 10 zeyagula ebina kola endaga nti ziri eddala lyonna ali esonyiye weesonyiwa oti ettaka lyewagula n'olyesonyiwa endagaano za mirundi ng'ebiri zetwamukolera naye zonna endagaano yazitta eya3 kati ya3 gwe nalageza tuliko lugamba twala ettaka lya omusiri gw'omwanya ogw'omwana naye yagusalako abuze obujulizi nti kwaliko ki emwanyi bikonge byaki byomwanyi wansi bwe biti yabisala n'enkunaazitunda n'emigavu nyonna gyali omwana asimbyemu byonna n'abitta n'alimawo kasooli
Nkutegedde bulungi. Erinnya nze Ssalongo Mpima David. Yesebo. Obeera wa? Mbeera Namigavu. Obeerayo bubeezi oli butuuze waayo? Ni mutuuze waayo kubanga nyinayo amaka gange. Wembeera. Nkutegedde bulungi. Yesebo. Waliwo ensonga zituwulira. Ensonga ezo nga zirimu obubbi bw'ettaka bw'ekika kyammwe. Yesebo. Mbadde njagala ontandikire ombuulire. Zo ziri zitya? Embeera ezo waliwo omwami Ddungu Booza twafunamu obuzibuzibu mu ttaka lyaffe najjanga kiyambi agenda okutuyamba kwali ettaka n'atukozesa ebiragaano yeefuula kubanga yeeyita wa ADF yajja n'agamba nze ndi wa ADF ate ADF twali tetukitegeera bulungi ebiseera ebyo n'agamba ngenda bayamba ku ttaka lyammwe mbagobeeko leetaazi bafune n'ebyapa buli muntu afune ekyapa kye era mukwano omungi nnyo ne tutambula naye ne tukkiriza ne tugamba tufunye omulunuzi n'atukozesa endagaano ne tumwesiga nga famire. Ettaka lyammwe mwali liriko ngaani nga bannyiniryo ng'abaana mwalisikira mwalijjawa? Twaliriko nga bannannyini kubanga twalisikira lya muzeeyi waffe muzeeyi Eyali mugezi mugambe Isaaka. Kati yali temulina biwandiiko? Tetwalina biwandiiko nga birina kyusibwa okuva mu manya ga taata waffe okudda muffe abaliwo abalamu. Kati n'agamba agenda kikolako abikyuse abijje mu manya ga taata waffe abizze muffe atufune leetaazi natufune n'ebyapa. Kumbe ekigendererwa kye tekyali ekyo, yali mubbi. Era olwamutukozesa endagaano n'azifuna n'atandika okwefuula. Kati tumugamba ate lwaki otusaba ettaka ate nga ggwe alina okukola ku byapa ebyo, kati ettaka ly'otusaba ffe ebyapa tugenda bijjawa. Twakuwa omulimu gw'ogenda obigobako otuyambako, kati ate lwaki weefuula. Era we twagezaako ntino omulemesalemesa n'akwata taata wange bamuyita Musokeddaani n'amukuba mbassemwayi n'amuwabira nti yatugulako ettaka yatuwa $4,000,000 ate kati tumwegaanye. Era taata bwe baamutwala mbassemwayi ne bamukozesa statement n'avaayo ne bamuyita mu bassemwayi emirundi 2 teyagendayo. Ne tubeerawo ne tukomawo. Ani gwe bayita Buuza? Nga bayita Buuza nga taata amaze okuvaayo omuggyako statement ne bazuula nti nno Buuza tagulanga ku ttaka eryo. Taata bwe yakomawo Buuza ne bamuyita n'agaana okugendayo. Ne tubeerawo ne tutambulatambulawo ne tubeerawo wayitawo emyezi nga 2 n'akwata bakazi bange bakyala bange 2 ne mutabani wange omwana wa mwannyinaze ne mukyala wa bulaaza wange n'abakuba emityana. Ono poliisi ebusunju teyabateekawo yabayisa buyisi pala mityana n'abagulako omusango nti babbye ensawo ze ez'akasawo 100. Wabula Buuza yalina amataka ga mirundi nga 3 ge yalina okukolako. Kati n'agamba okuta bakazi bammwe yagala mukola endagaano eraga nti nno munkwasiza yiika 3 yiika ziri endala zonna nzeesonye amataka 2 ngenda geesonyewa. Endagaano twagikola nkiro ssaawa 5 eraga nti nno tumukwasiza yiika 3 amataka ag'emirundi 2 agatadde ate nga n'ago amataka twalaga nti nno yagagula kubanga yagamba mukola endagaano eraga nti nno nguze okunkakasa kituufu nti nno temujja kwefuula ate sente zisobola okunzigwako nengenda mu bbanka nendagayo endagaano eyo nenfunayo akasente nentambuza emirimu gyammwe ku sipiidi negiggwa mangu. Naye endagaano gye twamukolera nti nno aguze netuteekako n'omuwendo gw'essente esobola omubbangi n'agenda mu bbanka neyowolayo akasente n'ateeka mu mulimu gwaffe olwokuba nti nno twali tumwesize ne tukola ekyo. Kambuuze wano bwe yamala okubasibira abakazi bamwe n'abaana oba ne baganda bamwe ng'asibye ne muzeeyi amututte ku sseemwayi, tekyabajjira nti n'ekigendererwa kye kyali kyawukanye ku kye mwali mumutumye ekisooka? Era okukola ekyo
yasooka kwefuula ne tumugamba twakuwa mulimu mulala ate kiki lwaki atoyagala ttaka kati olw'ensonyi nyingi okukwata muzeeyi n'amuggalira muzeeyi n'avaayo watawo emyezi 2 n'akwata bakazi baffe n'abateeka emitiyana n'abagulako omusango nti babbye kasooli bwe kubanga bamalayo mukomera bamalayo ennaku 7 ne babatwala mu kooti ku poliisi ne bamalayo ennaku 2 kati we yafuna endagaano nti no tumukwasiza yiika 3 enkeera n'abata ne bavaayo wayitawo emyezi nga 3 olwo abakazi bamaze okuvaayo nanyoonya bubi nnyo kwata ne mutabani wange mwana wa bulaza wange n'atukuba mu kkomera we yatukuba mu kkomera n'atwala mu kooti ne batusomera emisango nti twabadde tugezaako kumutta misango ne tukyegaana era emisango gikyali mu kooti kati netugamba katusigale nga twekubya enduulu ne tugendako ne twekubyako enduulu ebwa RDC ne tumubuulira buli kimu ebyaliwo era RDC n'apiikinga ensonga zaffe n'awa n'olunaku olw'okujja otusinkana olunaku we lwatuuka twalina RDC kati twali twakavaayo wa RDC buuza ddungu n'ategeera nti no twagenze wa RDC era najja mu tawuni Namigavu ne yeewaana nnyo nti engeri bwe twagenze wa RDC twagenze wa Gaabwe era tewali buyambi bwonna bwetugenda kufuna ne yeewaana nnyo n'ayogera ku biziinaalo nti ako kaaweddemu tebagenze wa RDC we bamuyita tewali buyambi bwonna bwetugenda kufuna ne tulinda olunaku lw'olukiiko RDC okujja kubanga RDC yatuwa ebbaluwa buli omu ne tumuleetera amabwaluwa abo ekikwatako ne tubagabira amabwaluwa RDC teyajja RDC watajja era buuza ne yeewaana kati nga RDC ng'abuuza ennaku nga 3 okujja yasanga mutabani wange mwana wa mwannyinaze Namigavu mu tawuni n'amukuba emiggo ng'alina n'abakongo be alina abakongo batambula nabo makongo 30 yatambula nabo ne bakuba omwana oyo Katonda bamutte ne tumujjayo ne tumutwala mu ddwaliro kati olunaku lwagenda okutuuka olwa RDC ne RDC teyajja mu lukiiko era buuza n'asigala nga yeewaana nti yakikoze nti kinabagamba mulabye RDC azeeyo mu lukiiko eri gye bagenda owaaba ensonga bagenze waka wange era tebalina buyambi bugenda funa era ne katabani kaabwe nakakubye ye singa nakasse n'okukatta kati n'agenda nga maaso nga yeewaana osi ne tugenda ku poliisi n'atuyamba n'atukwatira omusajja oyo we yatukwatira omusajja oyo n'amuleeta ku poliisi e Busunju n'amalawo ennaku zaali 2 yamukwata lwa wiikendi ku Mande nga bamutwala mu kooti RDC ne DPC ab'emitiyana ne bakuba essimu nga bamwetaaga emitiyana buuza era bamukimira mu motoka mu Primo motoka ya banyanyini ku lwali lwa Mande ne bamuvuga paka mitiyana era bamutwala emitiyana buuza bamulekera essimu ye mu kkomera n'asigala nga kyatukubira amasimu era ng'atuwooninga ng'atutiisatiisa agamba ssaawa yonna eri gyali ali waka naye agenda kukomawo ku kitundu wakomerawo wonna mugenda mulaba ebyaffe biwedde kambuuze endagaano ziri ze mwakola ne buuza tewaliwe mwakwatira ku ssente nti mumuguziza teyatuwaako wadde n'10 wabula twazikola nga wonaakola n'omuntu nti omwesize era kubanga oyo yatunyonya nagano nti tumubona endagaano nti tumuguziza nti se asobola ogenda mu banka n'alagayo endagaano n'ajjayo akasente n'atambuza omulimu gwaffe ku speed myezi 2 myezi 3 nga tufunye ebyapa buli omu ng'alina kyapa ekikye mwali kuteeseza nti bw'aba abakoledde ku mulimu guno ayinza okubaako kaafunayo ng'omuntu yalinako omugabo gwe era twakiteesa ng'alinako omugabo gwe wabula n'agamba omugabo gwe tulina okukola endagaano nti tino tumuguzizza
atamuze mangu ensonga. Kakati embeera yammwe muli mutya wakati w'okutiisibwa n'okuba mu nsonga z'ettaka ezo? Embeera yaffe era ekyali mbi kubanga abasajja ababbuuza bakyagenda maaso n'otutiisatiisa. Akozesa nnyo ba DPC ab'Emityana ne RDC bakyagenda maaso n'otutiisatiisa era tukyali ku bunkenke bw'amaanyi nnyo. Wadde buuza ali mu kkomera tukyali ku bunkenke bw'amaanyi nnyo era tetunaba matira nti munafuna ku mirembe. Nti tunafuna ku mirembe. Mazima. Kubanga era nze ne waka wennyinnyini sisulawo. Nalabako ku minisita w'ettaka ng'azze mu kitundu era nakulabako nga gwe kennyini oyogera ku nsonga ez'ettaka. Minisita mwamunnyonnyola bulungi ebintu bino nga bwe biri era yabagamba ki? Minisita twamunnyonnyola bulungi ebintu ebyo era n'alaga nti nno oli bumukwate nti ebyo ebintu bigendagenda mu kkooti. Naye era wadde yayogera nti bigendagenda mu kkooti tetunafunawo nnyo kitambula. Musigala mukyafuna okutiisibwa. Tukyafuna okutiisibwa kubanga era n'ejjo waliwo abavudde Emityana eyo era nga balaga bali mu buyinza nga balaga batunyoonya era tutwalabiseeko olunaku lwajjo. Kati bo babagamba babanoonyeza ki? Tetumanyi bulungi kibatunyonya era bazze ne bagenda ku ttaka nga batulaga nti no batwetaaga batunyoonya. Era twabuze lunaku lulamba tebatulabyeko nnaku. Ettaka lyemuddukirako lyammwe? Ettaka lituddukirako lyaffe era n'ebiwandiiko ebiyiwo biraga bitonotono tulinawo biraga nti no ttaka lyaffe. Sebo tegedde bulungi. Kale kambasabire waliwo omuntu yenna gwe walisabye okubayamba mu nsonga zino? Mbadde nsaba pulezidenti waffe ow'eggwanga asobola yingira mu nsonga zino osanga yanaagamba ku abo abantu be kubanga bali mu gavumenti ye bavuga motoka za gavumenti naye bibajja ne batutiisatiisa nga baagala otutwalako ebintu byaffe. Ettaka lyaffe naye abo bennyini be bakozesa otutwalako ebintu byaffe era nsaba mukulu pulezidenti ayingire mu nsonga zino asobola otuyamba ku nsonga ezo. Nze Katula Patrick mutuuze w'e Namigavu Musingo. Namigavu wali watya? Namigavu si walungi kubanga waliwo omusajja gwe bayita Ddungu Buuza tumazeeko emirembe. Nze yasiba mukazi wange asiba abakazi bonna n'omwana ono gw'olaba. Omukazi bwe yava mu kkomera yagamba sidda ku byammwe ye yadduka kati nze nnoonya na mukazi sisobola kulabirira mwana nga tebwe nnoonya ssente. Kambuuzi omukazi yamusibira ki? Yamuteekako ebisangosango ebiri fojjale nga gamba nti yabba kasooli ensawo 10. Yese yali agenderera ki? Oli kwali kubba ttaka ng'ayagala okubba ettaka lyaffe n'abeera ng'asiba bakazi bange n'asiba omwana wa mwannyinaze n'asiba balamu bange 2 ne yasiba abantu 7 ng'ayagala kubabbako ttaka. Ng'ayagala era mu kigendererwa n'ajja ng'agamba nti okuta bakazi bamwe mumpe ettaka. Era lwe tugamba nti abaana nga bakkaabirira tosobola kubeera nga osooka n'ojjayo omukazi n'ogaya ettaka kandi yeesonyiwe kuwonza ne bwe banaamala okuvaayo tugenda kubeera nga tugenda mu b'amateeka. Kati ono omwana gwe mulaba essaawa erwaleero omukazi bwe yava mu kkomera yamunsuulira ng'agamba nti nze eby'ettaka bwe babye ebinsibisizza sigenda sigaze omwana wo. Naye Buuza talinaawo ndagaano nti ettaka lyabatwalako lirye? Buuza endagaano eyaliwo yali egamba nti bwenta mumpe ettaka yiika 3 mpe mukazi wa bakazi bammwe kuba yatwala abakazi n'abaana baffe bali almost 7. Akola ngaani mu kitundu? Buuza twali tumumanyiko nga yaliwo ADF. Yali musajja wa ADF ne bamuwa ekisonyiwo naye era n'asigala ng'akozesa obuyinza obwo obw'ekiyekera. Yesebo. Kakati embeera oli otya abaana obalabirira otya? Kakati nga bwondaba era ntambula n'omwana kuba kati nze nagenze koona mayinja naye ntambula n'omwana wange muwummuza wali kakutiya n'abeera wali nga nze bwenkoona amayinja mu kirombe. Kati n'alya ki ng'okoona amayinja? Bw'aba afunye ekibere ng'akirya bw'aba tafunye nga tebannasasula era talya.
mpulira naye embeera yonna eyo gituuseeko lwakudduka ndi mu kudduka mpulira tuli mu dduka wali osabyeko ku buyambi bwonna oyambibwe obuyambi kakati ng'oli mu nsiko osobola osaba obuyambi nkugambye nze n'ewakati siibayo nze nali musajja mulimi nga nnima mu nnimiro zange ate n'azibba kati nkoona mayinja mpulira ssebo n'abaana bo tebakyalya kati ono omulaba yalidde kati ssaawa z'olwaleero tannaba kulya abakulu bondeko eyo oba ne babba ffene ku kyalo olw'okubeera nga batutaataganya ssebo gavumenti lwaki tebayambako kubuuza twagala gavumenti kubanga gavumenti yerina omukono ogw'amaanyi gavumenti eriveeyo n'omukono gw'ekyuma ebeere ng'etutaasa ne famire yaffe kuba nze sijja genda kubba naye njagala obulambuulukufu gavumenti eveeyo etuyambe ku mutujja oyo ettaka lyammwe libaddire oddeyo olima emmereyo nima emmere nze nali sikoona mayinja nalina olusuku kati laba bamwana laba agenda nakaaba sennamuwadde ekyokulya mpulira esebo kale toyanziza nnyo buze kale sebo abalya emmere mbazudde bangeri kye bafaanana nkyakyekennenya bamazeeko ebyewungula ntidde abantu balamu ntandike ntya okunnyonnyola ku maanyi gano amatono ge nnina nze atalina ssente nnyingi nti bwe bali nnoonya ndyekweka simanyi ŋŋuumi nti nja kuba nfungiza neetaase nyimba nnumira sibeeteekera bangula buganzi bammalako ekyagala nakoowa batukuba amagye amavundu anti abatuyekera tulya nabo kano katubagira ongakoza n'owebbwa mwanguwangako nga waliwo ekizibu nkowoolamu abalengera ebiri ewala mubaddewo okulwange ne munnwanira mu byonna bye siyinza ne munyiga ebiwundu ne mutangira ebijinji ebyo ebisindikwa abalina emyoyo mwanguwangako